Okay, nkubuza ko gwe n'omulabi omulungi amanya gange bapita Brian wako bannaye abangobe ya ku social media munjagala ne buli lunaku mubadde munsabo mubaka Honorable Kato Lubwama ndine essanyu lingi nnyo nti olunaku olwayo musisinkanye era mubaleetedde mu abamunyumirwa munyumirwa kati alina ku TikTok mbadde nsaba ekintu kimugende mu following ku TikTok omubaka kukozesa linnya ki ku TikTok Honorable Kato Lubwama official tekyali honorable nanti bakinesiba ku nkulentia abantu bandesi sagala kumpita honorable bamba kyesibako ku TikTok kijeko tekako lumuntu Kato Lubwama kya honorable kijeko kubanga bakuba akalu nanti kakati nsinze nakiteekayo nange nina abaana bange ababikola kye baagala batekeko honorable Kato Lubwama era bakiteekako honorable Kato Lubwama tekikyafuddeko kuba bakiteekako dda Kato Lubwama official kyekyo following oba oyagala oba toyagala to following tuwaliwo abantu baku TikTok bakwata bulungi nedda ssebo nze sibasaba content wange yabaleeta ebyo ebintu byokusabiriza ne bemubirekera abo bataata follow me followinga I follow you back I follow you back give me a follow give me a like bambi nkwegayiridde gwe togenda kwegayirira muntu ku following ate lwaki twegayirira madde nti byokola abantu balina okufollowinga if you don't have any substance gwolina okwegayirira otekayo akantu n'olaga obwerere bwo omubaka musanze ku popo mundeba ng'ali mu kubuulira abayimbi engeri bagenda okugaggawalamu eri abatabadde munda mubaka mbadde nsaba otuyisizemu wano abayimbi bakoze batya okugaggawala ekisooka abayimbi okugaggala balina okubeera nga bali bumu ensi we yatuuse is a global village oli artist wa wano e Uganda niye ate oli artist w'omu America kubanga Abamerika be bakulaba so kakati baartist okusooka balina okubeera nga bali bumu ekirala bategeere goolo yaffe twagala kugenda wa tulaga wa kubanga artist ekitone ennyo gwolowooza artist nganze omwezi yalifunye bali muwadde omusaala nga sente nga mmeka kukatokati olina kuba miliyoni nga 10 omwezi kuba byonna mubikoze mubimazeeyo nesisuubira nti ofunayo wadde 2 emitwalo nanti kakati emitwalo 2 egyo ngifuna no ngamba gavumenti zekuwa olwekikyokoledde art tetunakumpa tezimpa kakati kyembadde nkugamba nti tulina okulwana ennyo baartist ekisooka okukuuma amannya gaffe ekyokubiri okumanya engeri okutanulako ku bigere ati tusobola mufunamu tutya ekirala tumufunamu tutya ekirala tuve bino birutini byetubadde tugenda ne tuyimba ne tukola tutya ebyo birungi nnyo tubikola birungi ne tugenda nabyo naye tulina okulowooza mu ati tusobola kukozesa ki ekirala ebyo ge magezi govuwa abayimbi naye nkulabye okuba nnyo kamiliyoni wano eno ne ngamba banaye kamiliyoni ne Bobi Wine bakola ki kamiliyoni talina kyeyankola Bobi Wine talina kyeyankola naye bakubye mu lukiiko ate Bobi kamiliyoni mwogeddeko kamiliyoni mugambye mwogeddeko kibikamira kibi si kibi kamiliyoni alina layifu ye banaye njagala mutegere ekintu kimu amidisi nti abantu babayimbira naye temufuukangako bakama baabwe bakama babulamu bwawe muli bakama ba product yaabwe okuyimba ne music waabwe kubanga mwe mumufuula ow'amaanyi bwe mutamwagala music taba w'amaanyi naye ate wali era abaliivinga nga bayimba music mulungi naye nga temumulaba naye ate nga gye bali Kenneth Mugabi a very wonderful boy boy Kenneth Mugabi Rio accomplished abamukkiriza naye bano abali eyo mu busiraamu bawansi tebasobola mukkiriza ne waliwo generation y'abantu abaagala music we bakkiriza ba John Black bwa bye bayimba bye baagala ani akugambye John Black ajja kukola najja kufuna ba mu butale ba mu butale bafuna abatemi b'empuuta abatemi ba kikikyabo abalongoosi b'ebyoloni kikyabo bajja okufuna abo bwe batyo naye bali ba corporate ate baagala nnyo Kenneth Mugabi baagala nnyo ba Kenneth Mugabi kubanga music wa Mugabi ali classical African classical music yekubira gita ye n'entongooli n'akola ekintu nga kiri very wonderful kyova olaba nina omuntu gwendowooza era ali ku level ndala nnyo
ono omuvubuka this handsome boy omuvubuka asinga Moses Chiria yasinga obulungi mu bayimbi bonna mu Uganda. Moses Chiria the most handsome man. Morris Chiria. Morris Chiria Omwagala nnyo music. Even the boy himself is very handsome. Very handsome and njagala muzanyisa movie mwaliwo movie gyenjagala omuzanyisa. Tulina obuzibu n'abayimbi e Uganda kati nga bayogedde ku kya handsomeness. Morris Chiria ali handsome abeera smart n'abayimbi be Uganda n'ekirala kye bakyalina waggulu upstairs bongo kiri ate alina wano ayina amagezi wano. Togeye ku kyobuyonjo bw'abayimbi Yanko Kato because abayimbi oyogedde branding obadde obabuulira n'obagamba ekigambo branding kikulu nnyo ng'abayimbi be branding akati abayimbi balina ekizibu kye balina saakantu ako Bugingo yakwogeddeko mayimbera nnyo Bugingo mwagala nnyo is my best. Ate artist actor wadde tayagala kukkiriza nti actor naye abazanja Pastor Bugingo is a accomplished actor. Abegatteko mu yatwegattako dda tulinayo ku TikTok tulinayo Pastor Bugingo tusigadde kuzannya mu kyaki ye abayite era twagala njagala kukolayo performance omuzannyo ogw'omutawaana ennyo mu kanisa ya Buge yagaana okulokoka n'ebyamutuukako okitegeera mu kanisa yagenze n'agamba akantu nti abayimbi kasita olabanga omuntu najja neyeesibasiba ebiviiriviiri ye naye naddugala kyokka agenze mu ofiisi ya managing director MTN n'agaviiri gagwena awunye okufa obufi ayambadde ekisaatisaati mbu ekisaati mbu kikola kyekya sitayiro ayina sitayiro waliwo gwe musono omupya weewale nnyo emisono okugibuukirabuukira waliwo emisono gy'ogenda okubuukira ng'ate nga gye gigenda okutwala obugagga bwo bwonna mu bayimbi. Saagala kwogera bwogezi bubi naye gwe tunuulira Mr. Kisemakula ever smart katunuulire how handsome he is katunuulire embeera gye keetwala mu kasajja ekya handsome tukijjeko naye kiri ekya smartness kyo kisigalewo anti handsomeness gwe tolowooza nti buli alina ennyindo ey'abalaalo yali handsome obusiru obukuli Mr. Chikasajja kalungi nnyo very handsome boy alina amaaso ge ag'Abaganda gennyini ennyindo ye ey'Abaganda alabika bulungi kati nkubuulira abantu ga Silver Kyagulanyi Silver very smart very handsome very mentally okay